Mbalelo musizani bana Uganda mwenda assalamu alaikum abasiramu abakatoliki mukama abampera omukisa oba mwena mwena bakiza mu edini so banange mbadde njagala bagamba nti waliwo akantu kengenda okuintroducingawo olwedda bamuyinza oba mukamanyi wangambe video gye nakoze eri abadde tegira bulungi kyokulaba nazzeemu nenkola video endala egenda okukulaga obulungi ng'eraga bulungi buli kintu kyonna katugenda kutandika bwe tuti genda ku Google oteekemu chat osobola ogenda ku Play Store n'ogidownloadinga oba osobola ogenda just waneno n'ogamba cashchat.app.ce n'oteekamu kati woteekamu bigenda kuleetera eno page nga woogiraba bweti wano waliwo kana akagundi akapopinga kati gwe kilikingamu awo wokilikinga kano akantu kagenda kuleetera waneno ebigambo oba okitegeera kagenda kuleetera eno page eno osobola okunyiga wano voice nekuyamba oba osobola okuwandiika waneno kati tuwandiike tukagambe kawandiike later as a volunteer right and later as a volunteer tusobogagamba volunteer oba tusobola okagamba nga receptionist kisinziira katugambe kale receptionist kati okalindakoko kaba kagenda kuyambako kaba kali mu kusortinga bintu mpola mpola nga kakuyambako bannange osobola okakozesa mu buli kintu kyonna kyoyagala oba oyagala osobola okagamba write a CV as a receptionist oba write a CV osobola okagamba kyonna kyonna volunteer biki kubanga kati lwaki sikozeseza volunteer kubanga nagikozeseza ku TikTok kati oba olaba ndi waneeno ngambye kankozese waneeno kati waneeno teekawo yonneeno teekawo erinnya lyo Namubiru Anet oteekewo position gwe gyoyagala receptionist company name ogenda teekawo gy'osula Kampala Uganda oba Makindi email address yo enamba y'essimu date ndowooza biraba omukono gwe biriko kati tuscrollinge wansi waneeno ye address ya kampani egyoyagala okwapulayingako kati waneeno ng'ogamba dia ng'oteekawo erinnya lye oba dia sa o madamu obanga tomumanyi oba okitegeera kati eno gundi ekugamba I hope this letter finds you well as the receptionist of oyinza okuwandiikira receptionist nga yagenda okugira oba oyinza okuwandiika kino oyinza n'okijjawo oba okitegedde ng'omanye eno leeta tegenda kugira kusanga receptionist obanga egenda kusanga kati kisinziira kubanga ebbaluwa ezisinga zituukira ku receptionist kanogamba I wanted to take a moment to reach out and offer my assistance in any way that I can. Kati osobola okusoma bino byonna ebigambo banna ebirina oluzungu olulungi ogenda kwekolera ebintu byo nga tugenze wa omuntu abeeba nange ono omwana nga yasoma ng'amanyi oluzungu kumbe wallahi tomanyi kati osobola ogyesindikira oba osobola okugira n'ogiprintinga out oba n'ogyeditinga still you can edit ng'oli waneeno kwennyininyini waliwo akagamba edit you can still edit kati ng'olaba wano edit osobola okweditinga mpola mpola no editing ebintu byo gwe kennyininyini ekintu kyoyagala kyoteekamu kansuubire eno gundi egenda bayamba bannange mu liking mu sharing kansuubire video eno ebadde useful gye muli mbaagala nnyo